byetwogeddeko ndowooza byonna mubitegedde munda naye ffe sayidi yaffe nga Bakanyama tuli basanyufu nti missoni yaffe nga bwe tubadde tugyagala erabika etuukiridde. Abayimbi bano bombi tibagenda babataddeko ebbibiro bababaanize emyezi 6. Emyezi egyo 6 ffenno tetugenda kuzikiza newankubadde babaanize alien scale. Ffe tugenda kusigala nga tukola follow up ku misango gye twamuwaabidde. Nange mwennyini nga pulezidenti wa Bakanyama alina akatambi ke yatadde ku social media ng'agamba nze gwaddako. Nze nno gwe yeewerera nali muntu nsolo. Nze gwolaba gwe yeewerera oba tammanyi addeyo ku social media alabye interviews enakola nga nfaafagana n'ensobi emyaka 4. Oyo mwana muto bweziba nkoko bye bino ebikoko ebite byakava mu bisusunku. Era mbadde musaba amagezi ge bamuwadde ge mazima g'abaakozesa akakane. Ffe twasuka abantu abakakamu ninga lujegererwa gaali ojja n'oninnyako n'ogenda. Naye okuninnyako n'ogenda tekitegeeza nti ndi musiru. So n'olwekyo nze nange najjeyo akatambi ako ne neeyongera ku bammemba bange awulira ekyo ekikwekwe ekigundi ekyo ekiguruupu bekyasobezzaako era nze ninga wa musanvu. Naye nze nno ebyange tebiggwa. Nze ebyange tebiggwa. Ebyange enfolowinga paka lwentuuka kuki paka lwenfuna babuyita buki obwenkanya. Weebale nnyo nfolowinga paka lwenfuna obwenkanya era nja kufolowinga paka lwenaafuna obwenkanya kwoyo omwana kuba mwana muto ge mazima mu industry. Nze nno nagenze n'okunoonyereza nga ndabira ddala omwana yitaaga kusomesa ge mazima kubanga industry bw'onoonyereza abayimbi bonna abazze bayimba baziizi abavudde mu Jekaki Band Bayangamulo abavudde mugundi mu mageto onoonyereza gy'avudde alabika amaalo ga kyalo talina waabadde wonna wano industry yakagigwamu onoonyereza gy'avudde nga tolabayo. Kati bambi yeetaaga okubuulirira ne bamusomesa n'amanya industry bwekola ki bwetambula nti ebyo ebintu byaggwa misikini ewaka. Baali tebagenze kutwalira amateeka mu ngalo. Balina reference eziwerera ddala 5 era nga ezimu zaava mu Lubiri ezimu zaava eno ku night club bali. Kati kwolwo olunaku bakwata reference zaabwe nga bambuka bamuyite bazimulage bamuge ekigurupu ky'ababbi kyotambula nakyo kyatukolako dde ebikolobero twagala otuwa abantu bano. So baali tebagenze kukola bujagalalo na kukuba bintu bye. Owulira era nkakasa nti abaalina endowooza eyo baali bakyamu. Tebaayina jambiya, tebaayina jinja, tebaayina kibabawusa ba training babokisa ba kickboxer ate basajja b'amaanyi era baali na mu uniform ng'omulabira ddala atambula ayambuka ng'omusajja omulaba nti alina waavudde. So baali tebagenze kukola ki kumenya mateeka. Abaakosebwa mu njege yali mu Lubiri bali 5. Abantu bebakuba amannyo nga masibe bali abantu 5. Then waliwo n'abalala abaali ebweru w'Olubiri nga bo babasanganga ku night club era nabo nga balina referensi zaabwe. So n'olwekyo nkakasa nti ffe tujja kufuna obwenkanya. Omuntu akwata ku kye bayita kanyama bawunso yayamba ku poliisi aba akutte ku manduso. Oyo mwana agenda abuuze ku musajja gwe bayita Mondo. Pastor Mondo namulabula ne mugamba gwe sebo jagenda mbuwanganguse butove ku Bakanyama ali mu